بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك أسلمنا وبك آمنا عليك توكلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah tumwebaza owekitiibwa atukomeza wano ku lutimbe gaggadde Labbaika Islamic Media kubeera ntuddamu okubeera nti twejjukanya engeri gye twetegekera ffenna omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadan. Alhamdulillah, mwezi guno gwa kitiibwa era mu kwejjukanya kwaffe okwasembayo twejjukanya ku bulombolombo obutegeeza zino omuntu bwalina okutuukiriza nga tannaba kuyingira mwezi gwa Ramadan, obulombolombo bw'omuntu okusiiba. Twatunira nti nno omuntu ekintu ekisookera ddala al-Islam, era ne twebaza Allah ow'ekitiibwa okuba nti akyatwadde ekyengero ky'obusiraamu. Alhamdulillahi ladhi ala ni'mati l-Islam wakafa biha mina ni'ma. Allah tukwebaza olw'ekyengera kyo kyatuwadde ky'okuba ntuli abasiraamu. Tasaba Allah obeere nga okitukuumira obeere nga otunyumiza ku ddiini ey'obusiraamu. Alhamdulillah, olunaku olwaleero tuzze tubeere nga tutunuulira akalombolombo akalala, al-bulugh, kye bayita okubeera nti al-bulugh wal aql, n'okubeera nti omuntu ategeera. Sheikh waffe agenda maaso n'atugamba fala yajibu sawmu ala sabiy wa majnun, ti omuntu omwana omuto tateekebwa kubeera nti okusiba tekumukakatako, wa majnun n'omulalu oba omuntu agudde eddalu takakatibwako okusiiba, wal mugma alayhi n'omuntu aba azirise oba ali bayinza okuba nga bamusanyalaza nga ali mu ICU oba nga azirise oba nga tategeererako ddala. That means awo tuli wano kalombolombo nti oyo aba talina ki, aba tali mukana akalombo ketugambye kebayita al-aqil, okuba nti omuntu alina okuba nga akola ki, ng'ategeera. Wasakrani n'omuntu omutamiivu, abo okusiiba tebakakatibwako kusiiba. Olwa hadithi ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyagamba rufa al-qalam ani thalatha ani sabiyi hatta yahtalim wa an majnun hatta yafiq wa an naim hatta yastayqidh. Hadithi ya Nabi waffe Muhammad gyatugamba nti nno ekkalamu eyimirizibwa ku bantu ba miteeko esatu. Yasooka n'atugamba nti omwana omuto paka nga yeerooteredde, that means paka nga akuze. Waba mulenzi alina emyaka gyatuukako gye tugamba nti nno akuze, oluusi n'okwerootolera n'avaamu amazzi ag'ekisajja. Wabanga mwana muwala oluusi waba agenze mu nsonga aba akoze eki, aba akuze mu mbeera yonna yonna. So Nabbi waffe atugamba wannaim hatta yastayqidh, n'omuntu aba yeebase oyo nyini ekkalaamu ebeera ekola ki, ebeera esirika, ebeera temuwandiikako. Sheikh agenda maaso n'atugamba ala yasihu sawmu min al-majnun walmugma alayhi wasakran ladam kanniya. Agenda maaso n'atugamba nti nno ekisiibo kyo wala yasihu sawm, nti omuntu oyo omulalu takkirizibwa kubeera nti asiibera ekisiibo kye tekiba kituufu. Walmugma alayhi, n'oyo abeera azirise ekisiibo kye tekiba kituufu. Wasakrani, n'omutamiivu ladam kanniyat minhu, kuba okusiiba kutambula n'enniya. Aba agireese atya nga ate muki, tasobola kuba nti yagireese enniya eyo ey'olunaku olwo nti ngenda kusiiba olunaku olw'enkya oba ngenda kusiiba olunaku olwokubiri. Aba nniya eyo teyakoze eki, teyagireese. So agambye ensonga lwaki ekisiibo ky'omusiraamu oyo tekiba kituufu, omulalu oba mugma alayhi aba azirise oba omutamiivu, kuba aba tasobola kuba nti yaleese enniya, ate ng'enniya eri mu sharutu n'abamu batunula, era tujjagaziwamu inshallah wetunatuuka ku nniya. Abamu bagirabanga rukun ng'empagi mu mpagi ezituusa okusiiba, bani bagirabanga sharutu ng'akalombolombo nako. N'agamba asoosa omusabiyu
almumayyaz nga olaba eswala nti omwana omuto wabanga mumayazu ng'ategeera byakola okusiba kwe kuba kutuufu nga olaba eswala omwana omuto eswala yekirizibwa wabanga atandise okubeera nti atuuka mu myaka egitegeera byakola wano etugambira nti kyobalabanga ye kenyini agenda maaso n'agamba wajibu inda shafiya ku nsonga eno yogamba nti nasiosoomu sabiyu lmumayyaz yagenda naso n'agamba wajibu inda shafiya imam shafi wa abu hanifa wa ahmad bin hanbal ala waliyihi amruhu bihi idha ataqat bada bulughi 7 sinin. Agenda maaso n'atugamba nti bo imam shafi ne imam abu hanifa ne ahmad bin hanbali balabanga kyetaagisa nnyo omwana ono amwinako obuvunanyizibwa taatawo oba maamawo oba sengawo omuntu yenna yenna gwali naye oba kati ng'abaana baffe abali mu masomero abaseeka ababalinako obuvunanyizibwa ku masomero tekyandibadde kyetaagisa okubeera nti omwana ono wabeza emyaka 7. Kimanyi bulungi abaana baffe abasinga emyaka 7 bagenda ojweza ng'ebiseera ebingi babeera ku ssomero. Wayeza emyaka 7 kyandibadde kyetaagisa okubeera nti omwana ono alagirwa okubeera nti asiiba. Era nga olaba hadithi eri ya Nabbi Muhammad yatugamba nti abaana tubalagire muru auladakum biswala, tubalagire okubeera nti basala nga wawezezza emyaka 7. Ne wano okusiba twandibadde abaana tubakubiriza okubeera nti basiiba nga bawezezza emyaka 7 tubagayisa okusiiba. Era n'agamba nti nno Imam Shafi na Ahmad na Abu Hanifa bagamba nti nno omuzadde oba omuntu oyo alina obuvunanyizibwa kwana andibadde ateekamu amaanyi abaana bano omwana aweza emyaka 10 ng'era okusiiba kumusumbwa nga taagala kusiiba wandibadde obeera strict n'omugamba banneeno mpagi. Lwaki kiri bwe kityo? Okuba mu butuufu min arkanul islam nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam webajja okubeera nti bamubuuza akhbirna anil islam, tetubuulire ku busiraamu. Mubimu ku yayogera empagi antashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah n'ogera ne kusiiba okubeera nti oyimiriza eswala, okutoola zaka, wasoomu ramadhan n'okusiiba omwezi ogw'ekitiibwa ogwa ramadhan n'okulaga obukulu obw'omwezi guno ku baana baffe ne bava buto nga bamanyi nti ramadhan weetuuka beera yanjawulo ebeera yakusiiba tebakuzannya. Wano ntwala akakisa okubeera nti bannankubiriza abazadde kyandibadde ekituufu kubeera nti ddala kuva buto wano abaana tubakubiriza. Yali enkola enkadde mbataata baffe mbajjajjaffe yenkola gye batukuzaamu, naye ffe ennaku zino abaana tubafudde okubeera nti bo tebagambwako, tubafudde okubeera nti bo bawaggulu nnyo. Tubaleka omwana n'agamba dada I can't fasting, omwana ali mu 12 years, omwana amaze ne P7, omwana ali mu sinema n'agamba nga tasiiba 13 years 14 years. Omwana ng'oluusi yatuuka dda naye ng'ogamba omwana wakyali muki muntu bannawe ojja kuba gwe kennyini omwana oyo ajja kubeera nti akwekwasa, tojja kubeera mu bantu Allah byagamba walidi wama walad, tojja kubeera muzadde mulungi Allah gwe alayirako, n'omwana tajja kubeera mwana mulungi nga takubirizibwa kuva ku ntandikwa okubeera nti asiiba, okutegeera nti eno nayo mpagi. Naye nga Imam Maliki ye yagenda mu maaso n'atugamba ku nsonga y'emu tekyetaagisa kubeera nti taata w'omwana oba waliyo oba omuntu amwinako obuvunaanyizibwa amulagira okubeera nti asiiba bikhilaafu swala, kuba ye akyawula nti okusiiba tekulinga swala. Fala siyamu ala sibyani hatta yahtalimu. Olwa hadithi eri eya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nti omwana omuto tateekebwa kusiiba hatta yahtalimu, okutuusa nga yeerooteredde, bimaana nga akuze. Waba mukyala okutuuka nga atuuse mu nsonga, olwo aba akola ki? Oyo aba inda Imam Malik, madhabu g'Abamaliki yabagamba nti bo omwana amala kukula okutandika okusiiba tekiringa swala. Naye ng'ekyandibadde ekituufu ekirungi ennyo kyetwandibadde tugenderako nga twagamba wano, tubadde ne Imam Shafi ne Imam Abu Hanifa ne Imam Ahmad bin Hanbali, ate nga bonna
byonna bye tugamba nti Imam Shafi oba Imam Malik twagamba nti no idha kullu qawla yukhalif kitabullah wa khabar nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu qawlan, bigambo ya Abu Hanifa. Bonna basinziranga ku adilla. Tugamba Imam Shafi ne agamba idha sahha al hadith fa huwa madhhab, wasanganga hadithi nga ntuufu ga madhhabu gange. So bonna basinzira ku adilla kubeera nti balaba nti kyandibadde kyetaagisa omwana ku myaka 7 tumukubiriza okubeera nti agezaako siba ku myaka 7, atuuka ku ssaawa nga 6, atuuka ku 7 n'alemererwa tewali buzibu, watuuka ku 8 n'alya tewali buzibu, era n'omusanyukira oluddako ajja kusiba awuze ku 10, oluddako atuuke ku 12 paka bw'anaatuuka okubeera nti akola ki, amalo inshallah taala. Kamulombo akalala ke tuyinza okugamba nga kyali kalombolombo kano, tugenda maaso ne tugamba faidha balaga sabiyu athnau lyawm, nti omwana ono omuto waabanga mu lunaku olwo n'afuuka omuntu omukulu, tugeze n'akula, tugeze abadde tanneerooterera, abadde tagendanga mu nsonga ku myaka nga 9, ku myaka nga 10 oba ku myaka gyonna gyagendeddeko mu nsonga, omuwala aba akuze n'agenda mu nsonga, oyo ng'abadde tasiibye, tugeze olunaku olwokuna, inda Hanifiya agamba nti Imam Abu Hanifa agamba kyandibadde kyetaagisa omuwala oyo oba omulenzi oyo aba akuze n'abeera nti olunaku olwo otandikiraawo okusiiba. Togamba nti nno nze nakuze ku ssaawa 4, kyova olaba nga abazadde tubeere attentive nnyo ku baana baffe. Omwana ayinza okukulira mu lunaku gwe n'omugamba bugambe wongere mu maaso okulya, nedda si bwe kiri. Omuntu aba akuze ku ssaawa 4 aba ateekebwa okubeera nti olunaku lulamba lwonna taddamu kulya kintu kyonna kirala, asiiba n'asiiba okuva ku ssaawa 7 paka ku magaribi, paka ku ssaawa ez'okusibuluka, tewali buzibu. Nga woolaba we twagamba kama law aslama alkafiru, ng'omuntu atali musiraamu waba asiramuse kyakola kyekyo. Wasama badahu min al ayyam, oluvannyuma n'asiiba ennaku eziddako zonna. That means omwana ayinza okuba nti yatandika ekisiibo nga tannakula, naye ku lunaku olw'omusanvu omwana oyo n'akula. Omwana oyo n'akula ate n'akula ku ssaawa 4. Oyo omwana atandikirawo ku ssaawa 4 okusiiba olunaku olwo n'alusiiba. Ate olumala olusiiba omwana zino ennaku eziddako zonna n'abeera nti azisiiba, ennaku zonna eziddako n'abeera nti azisiiba, naye ate taluliwa olwo olunaku, ne zino ennaku z'abadde tasiiba zonna taziriwa inshallah taala. Walam yaqdi lyawmu alladhi, taluliwa kyetugambye kuba wali yabadde akyali muto. Nga olaba twagamba nti no omusira omukafiiri waba asiramuse naye teyeetaaga kubeera nti aliwo ennaku z'abadde takola ki, tasiiba, wabula atandikiraawo waba asiramukidde, nga hadithi ya Nabi Muhammadi gyatugamba amalimta anna al-islam yajubu ma qablahu. Naam, naye akalombolombo kano akalakila akamagezi wemujjira ano wetwagambye wa majinun, nti n'omuntu fala yajibu sawmu ala sabiyi wa majinun, omulalu wa mugma alayhi wa sakran, katunule mugma alayhi omuntu abazirise, waman ugmiya alayhi fi ramadan, omuntu yenna abazirise mu ramadan, lam yaqdi inda Hanifiya, aba talina kubeera nti akola ki, aliwa. Lam yaqdi inda Hanifiya yawmu alladhi hadatha fihi al-igma liwujudi sawm wa huwa al-imsak makruna binniya. Kitegerekese waman ugmiya alayhi fi ramadan, tugeze omuntu ayinza okubanga mu ramadan mwennyini n'abeera nti azirika. Bw'azirika oyo lam yuqda inda Hanifiya, olwo olunaku aba tagenda kubeera nti aluliwa, olunaku lwazirikiddemu liwujudi sawm, kuba okusiiba huwa al-imsak kitegeeza okubeera nti weerekereza okuba nti tolya, newerekereza obwagazi bwo, makruna biniya, nti kigenda n'ekye bayita eniya,
kigenda ne kibayita eniya. Eniya nkulu nnyo mulombolombo obutuusa okusiiba. N'agamba ugmi alayhi awwalu layla qadaahu kulluhu ghayru lyawm tilka niya lianna dhahiru hal muslim niyatu sawm wa nugmi alayhi awwalu layla. Naye ate omuntu ono bw'abeera nti mu kiro kyennyini ky'otandika, tugeze osiibye olunaku luno olusooka ng'osiibye bulungi, naye mu kiro nga kitandika n'obeera nti ozirika awwala alqadaahu kulluhu, oba olina olwo olunaku lw'otagenda kusiiba, oba olina odduliwa insha allahu taala. waman ugmi alayhi ramadani kullu qadaahu lianna nawhu lmarad. Naye ate omuntu bw'abeera nti akola ki? Omuntu bw'azirika ramadani yonna, kiba kirungi n'abeera nti yeetegeka okubeera nti ramadani tagenda gisiba kuba abagizirise yonna, naye after ngazze engulu ng'ateredde, kiba kirungi nakitegeera nti aba alina okubeera nti aliwa ennaku zonna eza ramadani. Era kyawukana wa idha afaaqa almajnun, nti omuntu omulalu waddamu amagezi n'ategeera, tugeze atandika ekisibo nga mulalu fi baadhi ramadani, mu nnaku ezo eza ramadani ezimu, qadha ma madha minhu lianna sababuhu shuhudu shahr. Omuntu aba abadde mulalu ng'abadde yagwa eddalu nga ramadani etandika, naye Allah n'amusaasira wakati wa ramadani n'atereera, aba ateekebwa okubeera nti qadha ma madha minhu, aba alina okuliwa, yeetegeka nti agenda kuliwa ennaku ezamuyitako, n'atandikira ku zino z'aba atereddemu, ne tugamba nti nno mulamu bulungi ezo. Lianna sababu wa shuhudu shahr, kuba omwezi guba gwamusangawo, huwa wujudu shahr faman shahida minkum shahr falyasum. Mwezi gwali gwamusanga nga mulamu, ne mwezi gwennyini n'alaluka n'afuuka omulalu. So wetumujjanjaba n'atereera, ateekebwa okubeera nti atandikiraawo okusiiba, naye neyeteeka okubeera nti ajja kuliwa ennaku ezo zonna z'aba alyamu insha allahu taala. Wano mpozi kyetuyinza okwongerako nga tumaliriza nakyo, ye Malikiya agamba la siyamu lmajnun bihadith, agamba Imam Malik agamba nti omulalu okusiiba kwe tekukkirizibwa ne hadithi eyo gye tugamba almajnun hatta yafiiku, nti omuntu yenna aba omulalu okusiiba kwe tekusobola kukkirizibwa paka nga azzeemu etteera, kubanga yetwagambye nti eniya nkulu nnyo. Tesuubira nti omulalu asobola okuba nti byakola bitegeera n'amanya nti alina okuleeta eniya oba biki mu mbeera yonna, oba tesuubira nti nasobola okubeera mu hali y'okusiiba ng'ate already alina swifa ey'obulalu, kiba tekisoboka. Mu summary kyetumaliriza nakyo insha allahu taala ku buno obulombolombo obubiri, agamba anna almajnun almustamirra, omuntu omulalu n'abeera nti ye mulalu ddala, nga mulalu ng'amanyikiddwa mulalu mwaka ku mwaka, mwaka guno mulalu, ogwokubiri mulalu, myaka 10 mulalu, emyaka gyonna abaddenga mulalu. Mustamirra la yajibu alqada inda jumhur, aba ye azin okuliwa tekumukakata, takakatibwako kuliwa, kuba ye lubeerera muki mulalu. Inda jumhur, eri abamanyi abasinga, wajibu inda Malikiya, naye ate Imam Maliki agamba nti nno aba ateekebwa okubeera nti aliwa ebbanga lyatuuka ng'ateredde. So ekisinga obulungi kwe kubeera nti tutegeera zino shuruuti ebbiri, nti omuntu okusiiba ateekebwa okubeera nti ekisooka mukulu, ategeera, atuuse emyaka egy'okubeera gye tuyita nti emyaka egy'okutegeera nti akuze, omwana akuze, n'okubeera nti omuntu oyo ategeera ddala akla, alina amagezi agategeera kyagenda okukola. Akalombolombo akalala akokuna twakatunula obulombolombo busatu, twagambye akasooka al Islam, akokubiri al bulugh, akokusatu al akil, okubeera nti omuntu ateekebwa okubeera nti
ategeerera ddala, si mulalu, tatamidde ate era tazirise mu mbeera yonna yonna ey'okusiiba. kulombolombo akookuna bakayita al-qudratu, omuntu oyo ateekebwa okubeera nti alina obusobozi, okubeera nti si mulwadde, wal iqaama, n'okubeera nti mu mbeera yonna yonna mutuuze, tali mu lugendo. Kyova olaba nga ano tugenda maaso negamba wala yajibu sawmu ala al-marid, omulwadde okusiiba tekumukakatako. Waliwo abalwadde abali emulago, waliwo abalwadde abali mu mbeera yonna yonna ng'ali wako nga mulwadde, bannayo oyo temukaka kusiiba. Omuntu yenna yenna omulwadde tojja n'omugamba nti no wallahi sheikh, wallahi muganda wange osubwa, Allah agamba shahrul magfira shahru taa, nti mwezi guno gwa kusonyiwa, mwezi gwa kisa, siiba wona asiba ojja kuwona abadan la. Oyinza n'omugamba gwe va ku makerenda, va ku cupa z'abadokita, biki biki, siiba wona asiba, nkakasa nti ojja kukola ki, ojja kuwona. Banne ekyo si kituufu. Obusiraamu bwajja nga buzze okubeera nti butaasa era butaasa obulamu bw'omuntu. La yukallifu llahu nafsan, Allah talina waasobola kubeera nti akalubya embeera yonna yonna. Buli kyonna kyonna ekya Allah, buli tteeka lirina ebirikwatako abateekebwa obikola n'embeera gye bateekebwa okubeera nti balikoleramu, nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza. So wala yajibu sawmu ala al-marid, omulwadde tasiiba, wal musafiru, n'omusafiru n'omutambuze naye takola ki, tasiiba. Wajibu alaihim al-qadha, naye bonna babiri bateekebwa okubeera nti baliwa in aftara ijma'an, bonna ennaku ezo ze balidde bateekebwa okubeera nti baziriwa insha Allahu taala. So omulwadde wowona teekebwa okubeera nti tugeze ekisibo kirambo kimaze oli mulwadde, teekebwa okubeera nti after ekisibo ekyo oliwo ennaku ezo. Tugeze ennaku 4 wazirwala nobeera nti wasobola kubeera nti kusiiba, oteekebwa okubeera nti oziriwa. Tugeze nti musafiru, omutambuze, tewasiiba ng'oli mu lugendo ennaku nga 4 oba 5, oteekebwa okubeera nti oziriwa. Naye ate ekyewuunyisa ekirungi, wasihu sawmuhuma in swama, alhamdulillah, omulwadde waba asiibye, okusiiba kwe kuba kutuufu, ne musafiru waba atambudde n'asiiba ng'ali mu lugendo, era okusiiba kwe kuba kutuufu. Era Allah tugamba ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safari, Allah tugamba ennaku zino zezigendamu eza Ramadhan mbale wazibalira ku ngalo. Faman kana minkum maridan, omuntu yenna yenna obulwadde gwe bujjidde n'obeera nti oli mulwadde, aw ala safari, obanga oli mu lugendo, fa iddatu min ayyamin ukhra, weeteeka okubeera nti ennaku ezo jja ziriwa, osiibe endala obeere nti ezo ozirya. Awo wonna wonna walaga nti Allah mu butuufu yagala kubeera nti atwanguyiza mu mbeera yonna, twali wonna yagala kubeera nti atukalubiriza mu ibaada zonna zetukola. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna atuwa obulamu obulungi, tubeere nga tubamu abo abagenda okusiiba nga tetutaganyizibwa na ndwadde zonna. Naye musafiru abeera atya mu mbeera y'omuntu ali musafiru? Tugenda maaso ne tugamba idha qadima al-musafiru, nti omuntu ono musafiru atuuka ewantu n'ategeera nti nno ye asetolinze atuuse. Tugeze mbadde entambula ndi wano ngenda Madiina, nentuuka e Madiina neŋŋamba nti nno nsetolinze, amsakani taamu, oteekebwa okubeera nti awo nga wakatuuka bwe nti siddamu kulya kintu kyonna kyonna, washarabu yadde okunywa, bakiyati yawmi, olunaku lwonna lwonna lwemba mmazaawo. Tugeze mbadde entambula naye nga nina olukusa okuba nti saakoze ekisaasiibye. Bwe ntuuka mu kifo ekyo kye mba ntuuseemu, nteekebwa okubeera nti ziri ssaawa 4:05, ntuuse ssaawa 4:05 oba ku ssaawa 5 awo, siddamu gamba nti nze ndi musaafiru, sijja kukola ki, sijja kusiiba, kansigale nga ndyanga n'abantu bandaba. Wonna wonna walaga nti obusiraamu, ffenna abasiraamu tuli baluganda.
ogenda tuuka ewantu tetuganye oli musaafiru naye bantu bonna booliraanye basiibye balinze naye gobeere ng'olya ng'obatundemu ekyo tekiba kyampisa. So tugamba nti no idha qadima almusaafiru omuntu oba otuuse mu kifo ky'oba ogenda okubeeramu tugeze obadde musaafiru n'otambula okuva wano oba n'ogenda e Madina oba okuva wano n'ogenda mu kifo kyonna oba ekisoro bw'otuuka ekisoro oteekebwa okubeera nti ku ssaawa 4 z'otuuse togamba nti anze saasiibye kantandikirewo okubeera nti ndi abadan la olina kubeera nti otandikira ku ssaawa eyo kubeera nti osiiba n'osiiba okuva ku ssaawa 4 nga tolya paka ku magribi banno nga basibuluka n'obeera nti osibuluka nawo. Kama idha taharati lhaidhi nga omuntu abadde mu nsonga waba atukudde naye bwakola fi baadhi nahari tugeze bwatukola ku ssaawa 4 aba alina okubeera nti atandikirawo okubeera nti asiiba inshallah taala. Olunaku olusiiba naye ng'ate terukola ki terubalibwa nti ki era oba ogenda dduliwa mu mbeera yonna olusiiba n'otalya naye wano ekisibo nga kiwedde lwotandikirako okubala ne zino endala z'obadde tolya inshallah taala. Tugenda mu maaso tugamba kama la yajibu sawmu ala man lam nti okusiiba teokatabwa omuntu akuze waliwo abantu abakulu ennyo abali mu myaka emingi ennyo nga bakulu nga bafuuka banafu tebakakatibwako okusiiba. Oli alina emyaka naye baidha omuntu asobola okubeera n'emyaka 7-8 naye ng'amaanyi akyagayina ne waliwo omuntu aba omukulu nga takyalina maanyi takyasobola kusiiba. Wala ala alhaid n'omuntu ali mu nsonga takatibwako kubeera nti asiiba, n'omukazi ow'olubuto takatibwako kubeera nti asiiba, n'omukyala ayonsa takatibwako kubeera nti asiiba. Inshallah ndowooza ekyo kitegeerekese. Ekisooka omukazi omuntu omukulu azin mu myaka nga mukulu ddala nga mugonvu mukulu takyasobola ddala kusiiba oyo okusiba tekuba wajibu eriye. Then omukyala ow'olubuto okusiba tekuli wajibu eriye. Then omukyala ayonsa okusiba nako tekuli wajibu eriye. Then n'omukyala ali mu nsonga naye okusiba tekuli wajibu eriye. Washtaritu ladamu wujubu sawmu ala almusafir an yakun safar. Wano tukyali ku mbeera ey'omutambuzi. Omuntu ayinza okuba nti ye atambula bibye n'alowooza naye wano waliwo shuruutu waliwo obulombolombo bwe tugenda mu maaso. Sheikh agamba washtaritu ladamu wujubu sawmu tekyandibadde azin kalombolombo ladamu wujubu sawmu okuba nti omuntu ono atakkirizibwa kusiiba nga musaafiru an yakunu safari abeere nga mu lugendo olwo safari olugendo olwo azin lumpi olugendo luba lumpi oyo asobola okubeera nti wa yakunda jumuhuru gaila hanifiya mubahan olugendo olwo luteekebwa okubeera nti olugendo luwanvu omuntu okubeera nti tateekebwa kubeera nti alusiiba. Bwe luba oluwanvu wano agambye asharitu ladamu wujubu sawm ala almusafir an yakunu safar azin kyandibadde kyetaagisa nti omuntu ono tugeze wemba ngenda kusiiba olugendo wemba sigenda kusiiba olugendo lwemba ngenda okutambula lubeere nga olugendo luwanvu ate olugendo lubanga luwanvu wan yakuna jumuhuru gaila hanifiya mubaha olugendo lubeere nga olugendo olwo luli mubaha lukkirizibwa. So si muntu nti ngenda kutambula kwa ne wana lugendo lumpi ddala n'ogamba nze sigenda kukola ki sigenda kusiba. Olugendo lulina okubanga olugendo mutuufu lulimu amashakka. Luyinza okuba olumpi naye nga lulimu amashakka mangi nnyo oba ng'embeera kati bweri nti olugendo luyinza okulaba ng'oluwanvu olw'enteekateeka kati ng'abava e Madina okugenda e Makka ennaku bataddewo train kiringa ng'okuva e Kampala paka Nairobi naye train mu ssaawa 2 oba otuuseewa e Makka nga tolina nawe okwoyeemu namu aho osobola okusiiba.
naye ate wano wetugamba olugendo tugeze ogenda Dubai, bajumuhur bagamba wan yakuni inda jumuhur gaila hanfiya mubah, olugendo olulina okubanga olugendo olukkirizibwa, si lugendo lwa haramu. Omuntu ayinza okuba nga atambula olugendo nga mu butuufu si lutuufu, ng'omuntu atambula kugenda kubeera nti abba. Omuntu asobola otambulira okubba, omuntu asobola otambulira obwenzi, omuntu asobola otambulira amazambia, ezzambi lyonna lyonna eddene. So oyo atambula olugendo bajumuhuru bagamba ye azina olukusa luno talulina olw'okubeera nti tasiiba, olw'okuba nti takakatibwako okusiiba. So kyawukana bwe kityo. Naye ate inda al-Hanafiya, Imaamu Abu Hanifa ye agamba nti olugendo lwonna luba lugendo mu mbeera yonna yonna. Oba omuntu agenda kukola ki oba agenda kukola ki, ateekebwa okubeera nga afuna advantages ez'olugendo, ez'okubeera nti oba tasiiba oba asala ku swala oba embeera yonna yonna nga weebeera eya musaafiru ebeera emukolako, olw'okuba nti ye agamba sababu ha wujud, mbu olw'ensonga nti wabaawo olukusa olwamuweebwa olw'okuba nti aba musaafiru. Twabaawo as in reasons nti noba agenda atambula agenda kukola kino, naye kyetugenda nakyo kyetugamba nti kyandibadde araji kwe kubeera nti omuntu aba atambula olugendo lwakakasa nti luli mubaaha, lukkirizibwa eri Allah, oyo yakkirizibwa okubeera nti asala ku swala, n'okubeera nti ateekebwa okubeera nti asobola obutasiiba lunaku olwo, n'alinda okubeera nti aluliwa insha Allahu taala nga Ramadhan ewedde. Ate bajumuhuru bagenda mu maaso ku safari, nagamba yakun safari inda jumuhuru gail hanabila qabla al-fajr. Olugendo olwo luteekebwa okubeera nti lwogamba nti nno ndi mu lugendo sigenda kusiiba, bajumuhuru bagamba luteekebwa okubeera nti lubeerawo qabla al-fajr, nga fajiri tenabeera nti ekola ki, tenabeera nti etuuka insha Allah. So mu mbeera yonna tekebwa okubeera nti twegendereza embeera eyo, tugambye obulombolombo obwo okubeera nti tubwegendereza insha Allahu taala. Nsaba Allah ow'ekitiibwa byetwejjukanya nabyo abeere nga atuwamu obulungi, abeere nga atumalira insha Allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.